Aswad al-Basri waliwo omwami gwe yasanga ng'atambula, musajja mukulukulu naye ng'alaba enneeyisa gye yeeyisaamu si ya buvunaanyizibwa. Musajja mukulu n'amuyita n'amugamba kam atata alaik, oyina emyaka emeka? Naye okumubuuza emyaka egyo yali asinziira ku nneeyisaayo ng'alaba teyeeyisa nga musajja mukulu. Musajja mukulu n'amuddamu ti situna sana, nina emyaka 6. N'amugamba oli wa myaka 6 naye nga weeyisanga atalina nsa, nga weeyisanga atali wabuki wa buvunaanyizibwa. Ebiseera ebisinga kino ekyafaayo wekyogerako abamu bakivunula bulala kubanga waliwo bamaze ebbanga eddene nnyo nga batunugulyaba, naye yamugamba nti longoosa nnyo, saba nnyo Allah akusaasire ebbanga lino eddene nnyo emyaka gino 6 gy'omaze ng'oyonoona asobole okusaasira kyogenda okubeera enkya. So mbasaba omuntu yenna ng'olina wooli ng'olina ebitagenda bulungi maaso, nga olina ebintu bibiri byokozesa okubonyaabonya abantu, ssente oba bukulembeze, wenenye Allah asobola okusaasira ku bingi ennyo byokoze byosobezza, Allah asobola okusaasira n'ofuna enfa ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Situka mazima Sulaimani mwogereko olw'erinnya kulagana buli omwami yajja mazima tinasaba kululya akalulu ne bamumma kululya akalulu naye muno webala okujja naye kuluno njagala oveewo naye taata bw'obugenda n'ejjigo omukulu akasimu ati obiraba bimanyi wamma kola diridiriridi fukamidde njagala ogende wali tyawesula ebisiga amazima sente tezikankanya sente waggula ezimala oli mulenzi oli wabbeeyi ate osobola okukola emirimu ne palamenti njagala bakuwe naye yikiriitiriridi tantayongera akalala